Olikuwanda boy UG kadama agudde mu bintu nabyo mbikuleetedde ate byo bya Don Asiya tebinnagwa ku airport nabyo bibino ate go amatikira ga Kabaka nago gaagano nga kuleetedde ne bya badblack wamu n'ebituufu ku bya mukyala wa Wizo n'amalala agasingakaawo tugasubwa. Olikuwanda boy UG go wena atana subscribinga tukusaba usubscribinge. Twebazaako mu mwena ba subscribers baffe mwena namwe mwena abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nawe atanampera video no ka like badde nkusaba okampeera nga tetunerabira ba sponsor baffe ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe agasangibwa wali ku Lubaga Road ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building era nga osobola okubakubirako ku nnamba yaabwe eri awo wansi katwongereyo n'amawulire gaffe. Olunaku lw'eggulo nga bwe mwawuliddeko nti ono omuwala amanyikiddwa nga Sandra yabadde akubiddwe naye nga kummwe abamu mwabadde muteebereza nga mugamba nti alabika boyfriend we Wizo ye yamukubye ate ye amakya ga leero akedde postinga ku social media platform ye n'agamba nti bimwogera si bituufu boyfriend we si ye yamukubye naye nga agamba ekiro ekimu we yali nga ava ku mulimu yakubibwa era nga ababbi baneeno babba ensawo ye omwalimu essimu n'akakadde kamu mu emitwalo abiri. Era kituufu Wizo si ye yamukuba mwenna nga mbadde mugamba katwengereyo n'amawulire gaffe amalala. Ate ddwo olubiri luli mu kuwuuma anti leero matikira ga Kabaka aga 29 era ddyo ssanyu jjereere mu lubiri essaawa zino naye ye omutanda asiimye n'ayogerako eri Obuganda n'akubiriza gavumenti eveeyo effe ku miwendo gy'ebintu abantu bye bakozesa era ng'ennakwako ka vidiyo akamu olabe ki ekifa mu Bulange. Ate ddyo libadde essanyu jjereere eri kadama omu eyakolera babboosi be emyaka egisoba mu myaka 8 era nga ddyo libadde essanyu jjereere olw'ensonga babboosi be bavuddeyo bambi ne bamuwa ebirabo eby'enjawulo nga okumusiima ku lw'emirimu emirungi bambi gy'abadde abatuusaako era naye ayongeddeko na advising nga mwe mwenna ba house manager musobola okweyisa obulungi era ne musanyusa babboosi bammwe olw'ensonga family ezimu ziba tezirina buzibu nawe kambikuwe obyewulireko nga ye abyogera tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe. Bannange bamikono balonyesa bamusanyukireko munjagazizeeko oluvannyuma lw'okukolera abantu bano emyaka 8 bweddu bannange ngudde mu birabo ngudde mu ssemalabo biri ebyakabi bannange balabo kyalabo ki gwe weeyise bulungi weeyise bulungi omala osirike okitegeera naye ate waliwo n'okweyisa obulungi naye ng'era omuntu si mugabi naye bw'ofunanga kyazinga okoledde omuntu ng'olaba mugabi weeyise bulungi okimwasirike galabo kyolowooza ge bampadde bannange naye ate byo ebya Don Asiya bikutte wansi ne waggulu era nga abantu abamu bo bavuddeyo ne bagamba nti bakooye Calvin Kayanja okubazannyisa obuzannyo obutaggwa kubanga bo balinze ennyonyi ya Don Asiya tebagiraba buli lunaku lw'abawa Don Asiya talabikako era kigambibwa waba yamuwambye akyogere lumu nakyo kiggwe nawe kambikuwe obyewulireko kubanga abantu abamu bo banyiivu nnyo. Nene nyonyi yali erimbe yali nanye Don Asiya eriwa nga tatuuka. Kwa Calvin Kayanja omebimwa byonna byakwegala watugambye Don Asiya ennyonyi emuleta kati nakusatu Don Asiya aliwa tugenda bagulako omusanga togo okubanga Don Asiya tatuuka wano nga mwatwegera empapula mwamuwamba mwamwebakako n'afa omanyi Don Asiya bambi baliwo mwebakako ebisajja by'abantu ebya Uganda birina waya ziringa guno omuggo bafana mweyibakako bupulasiniga Calvin tugenda kugulako omusango Don Asiya yangamba Calvin Kayanja amwereza message nga mugamba hi hello can you be your friend I'm so marvelous and equivalent untouchable Calvin tugenda kugulako omusango gw'okubuzawo Don Asiya naye kaakati nali wano olwo bakiwala akibikira mukama katonda tata kumanga nyingi kikukiza kyagambye kino kyakikanyikira kisizito muno simanya ngenze kulabisa Don Asiya olinga amatako waddugala wenna ne kamera tolabika bulungi oyasamire gwekikka kizito ne bwokola emyaka 10 tolyenkana Don Asiya toli mwenkana yiga kyekikazi nekikola emyaka 2 nawe zisobola kwenkana kabenze kulako kigayula emiwa kumanyako olinga omuzigo gw'emizigo
ekikemedia Calvin Kayanja olinga amatako g'embisi amutachebo amuyiprodeko nze Katonda yange ebivumo era nkera ku makya ne nsaba Katonda ne mugamba ayi Yesu nkusaba mpa ebivumo ebyenjawulo mirundi byatavumangako fulufiga byatavumangako byebatavumangako Mukama nangombe nkwaye ebivumo bibiri my dear Asiya munange bange simukazi siye Ashiri Asha. Yes, Asha bijabigeleke. You came like a wind. You came like a bruising. Bruising obotegeza. Oh, la guys. Yajanga chibuyaga bambi nala. Bambi, darling, you're in my heart. I love you. Always mbagamba banga in my heart. I love you so much, unconditional. But you're not getting pregnant. Why? Guys, I'm practicing biology. I'm practicing. I'll be pregnant very soon. Economy. Economy. Kutwali etya kati. Anti era owulira nga ogambye nti bammanja. Bakyamanja nnyo economy yatabuse. Batata babana tebakuwa ku ssente. Nange nafuna